buli muntu amanyi ate engeri gyekwata ku ttaka weesanga nti buli muntu ettaka limukwatako oba muntu wa bulijjo oba wa waggulu kyevudde kugamba nti yo si nyangu naye olw'ekisa kya Katonda Mukama Katonda atusobozesa okugibeeramu n'okuweereza bannayuganda era tugezezaako okutambuza we tutambuza abasiima basiima naye ate n'abatannaba kuba nti bafuna okuyambibwa nammwe gye muli naye mbakakasa bukakasa nti tukyaliwo tujja kubaweereza ate ekikulu nti twewaayo okulaba nti tutambula nammwe. Honorable Nabakooba ono mu abaana abato n'ali ku kamera yali mu poliisi ya Uganda nga tumukyazanga omwogezi wa poliisi omuli ku ddaala ki SSP SP commissioner wali commissioner Mulambo and deputy director kyekyakuggyayo nga wali okula wandibadde IGP kaakati nga oweereza. Honorable oyogedde ku myaka 62 gya independence mu bufunze njagala kumanya mu myaka 62 mu nsonga z'ettaka waliwo enkyukakyuka y'omugundu munnayuganda zayinza okwenyumirizaamu nti byali bwe biti kaakati tuli bwe tuti. Mu myaka 62 gye twogerako egya independence twesanga nti bingi ebikyuse ku ttaka. Mujjukira waliwo ekiseera we kyatuukira ng'ekigambo ky'obwannannyini ku ttaka tekiri very clear mu 1960s. Amini bwe yateekawo decree n'aweera obwannannyini ettaka lyonna ne lifuuka public land oba ne lifuuka nga lya gavumenti n'ebitundu ebyenjawulo ettaka gye lyali. Kati gavumenti eno ya NRM bw'ejja mu buyinza ne wabeerawo of course okwemulugunya. Amini ebintu yabikola naye yabikola ne bibeera nga tebyali birambulukufu bulungi, byali byamangu, tebyaggusibwa bulungi, amateeka tegaagobererwa era n'ettaka ly'abantu lingi lyali lyazzibwayo. Kati bwe baatuuka mu constitution yaffe eya 1995 ne badebating ensonga y'ettaka era okukakkana nga gavumenti eno ekomezzaawo obwannannyini. Era okimanyi bulungi nti article 237 egamba nti land belongs to the people, ti ettaka liri mu mikono gy'abantu era abantu bajja kubeeranga n'ettaka eryo nga ligwa mu biti ebina kye tuyita Mailoland ne kubeerako kye tuyita freehold eryali former public land kati nga balifudde lya freehold nti nali osobola okufuna ekyapa eky'obwannannyini ne libanga liryo nga terijja kugibwako then ne tubeera ne lease esobola okutuula ku mairo oba freehold oba customary ne tubeera ne customary. Ettaka lyaffe mu Uganda erisinga obungi mukimanyi nti lya customary oba lya bwannansangwa nga lyasangibwawo lyeryo abantu abaliwo nti balibaddeko teriyina na byapa libadde teriyina na byapa erisinga obungi. Era ebyapa tutandise kubigaba omulembe guno ogwa NRM. Bazze nga bakola reforms nyingi kubanga waliwo land policy eya 2013 kati wetwogerera tuli mu kola review kubanga emyaka 10 giweddeko. Waliwo ebintu bingi ebizze bikyuka ku nkozesa n'engeri abantu gye babeera ku ttaka. Kati twagala ebintu ebyo ebipya ne bye tutunuulira oba projections z'omu biseera eby'omu maaso nazo zibeere nga zikwatibwa mweno policy gye tuli mu kutunuulira n'okwongera okubeera nti tulongoosa. Amateeka mangi gazze gabagibwa omuli ne Land Act kubanga Land Act kati wetwogerera kyekibeera ng'ekitabo kyaffe kwe tutambulira kyekiruŋŋamya engeri ettaka gye linaakozesebwamu biki by'oyinza okutunuulira rights z'abantu ziri zitya ow'ettaka ow'ekibanja anaakola atya kwegamba buli kimu mu Land Act mwekiri kirambuluddwa bulungi. Naye tulina n'amateeka amalala amakadde ge tugoberera nga Registration of Titles Act aga amateeka agawandiisa omuntu okuba nga afuna ekyapa. Tulina amateeka ga land acquisition nti gavumenti singa eba eyagala ettaka naye ago gonna makadde era bwe twogerera mu ministry tuli mu gatunuulira tulabe nga tugazza obujja. Amateeka g'abasurveyors gonna ge tuliko makadde gakolebwa dda naye nga muli mukola nnongosereza nnongosereza kubanga bwe byali mu 1960s oba 1970s si bwe biri mu 2024 ebintu bingi bikyuse. Kitegeeza nti naffe nga ministry
tuba tulina okubeera nga tukola ennongoosereza oba oliawo total overhaul etteeka bwe libanga terikyasobola kujja mu mulembe guno okulaba nti tufuna etteeka erisaanidde ate erijja okusobola okuluŋŋamya ensonga obulungi. Byetutuuseeko bingi tuyinza bimalayo kati bingi kugambye tugaba ebyapa. Mu kugaba ebyapa abantu ne bafuna obwannannyini. Mulimu abafunye obwannannyini nga gwe mulundi ogusooka nga bukyanga azaalibwa bajjajjaabe bakadde be baali tebalabanga ku byapa naye nga babeera ku ttaka era nga buli omu amanyi nti no ttaka lya muzeeyi gundi oba lya kika kino naye ku mulembe guno olw'obuzibu obugenze bubeera ku ttaka jjukira abantu tugenze tweyongera obungi. Bwe tugenze nga tweyongera obungi kitegeeza nti n'ebisoomooza ku ttaka byeyongedde ne interest ku ttaka zeeyongedde zitaaliwo edda. Kati omuntu kyalina okukola ekiyinza okubeera nti kimugumya kwe kulaba nti at least olina ekiwandiiko ekitandikirwako ekirambika obwannannyini n'obugazi bw'ettaka oba bw'ekibanja otudde. Amiina. Honorable njagala kutunula mu nteekateeka eyatongozeddwa juzi mu Minisita